I'm trying to grab a teaching. Rape kimususseeko mukyala Bindeeba mukazi wattu asazeewo ayogereko ne Catherine Kusaasira olw'ebyo ebigenda maaso. Ffenna okusinziira wiikendi bwe yatandikira mwana wattu twagitandikira mu vibe ya Catherine Kusaasira akatambi akavaayo ng'ali ne bba wa munne lwa Mrs Bindeeba. Mwana wattu oluvannyuma lw'akatambi ako okuvaayo si ke kokka n'akalala ne kaddamu ne kavaayo n'akalala ne kaddamu ne kavaayo. Obutambi buwerera ddala nga buna obuli mu kubeera nga busatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo nga bulaga omukwano gw'ekimmemmette oguli wakati wa Catherine Kusaasira ne Bindeeba akaakati bba wa Remy Precious. Naye bambi pressure esusse abantu ne bagamba omusajja bamututteeko omusajja bangize ebyakomekeredde maziga Catherine Kusaasira yali n'omusajja bannange bigambo bingi byayogeddwa. So omukyala Remy Precious avuddeyo kubeera nga ayogerako ne Catherine Kusaasira asazeewo ayogereko naye munnange ku nsonga z'omusajja neera bineeno byesimu gye twasobodde okubeera nga tufuna nga sinabeera nga njekooterako nze nkuleetera buleetezi lugambo kankusaba subscribing ongene notification bell eyo tojja kubeera nga omisinga updates naddala. Abantu balaba nti ekintu kiri current ekinnumira nze ekinnumira nze kyeŋambye ne cocktail nti omuntu gwe bali kunwanaganya naye namuyitako mami okiwulira ne mugamba nze ne bwe nandisanze Kathy anywhere simuyinaako obuzibu because what you two had nali siri in the picture. It is not my problem. Ekinnuma is every time ekintu kino weki oba nti waliwo akyogeddeko my name has to come in. Wakitege nti ekintu abantu ababiri kye baakola it has to affect me because erinnya lyange nti sawa za kakati bw'olaba buli omu agezaako kulwana nze. They are very happy that the relationship is going down. But Kathy, me and you know, if you woke up in the morning and you chose to have a family, you wouldn't wish anyone to come and break your family. Because nze nasalawo nga ndi mwana muto neŋŋamba okay omusajja yansanga nankwana ng'omuntu omulala yenna wakukwana. Nze omwami wange agenda okuŋŋambako Kathy nga tumaze n'okukyala nga ebifaananyi bitandise olinkinga ne bakuleetamu. Ne mugamba ate Kathy yakola ki mu bino ebintu gwe yaŋŋambira kubanga nze namugamba singa yaŋŋamba nti mwayina ekintu kyonna ekigenda mu maaso nga n'ekigenda mu maaso nga tetunaba kugenda mu maaso sandikiriza. That is what I told him because namugamba nze Kathy yali mukwano gwange. Kiwole ekintu kino okubeera nti no kyatuuka that it had to come between us nga sikinaako na mutwe na magulu omuntu gwe nagenda ne mugamba even now omuntu gwe nagenda ne mugamba even now newe mba nkola story ya Kathy nze sisobola mukuba nti bakeera ku makya buli dakika ne babeera nga bataddewo nnyo embeera okubeera nti no era namugambye ne mugamba okay if you and Kathy had something siganye ffenna to messing around naye temwandigenze ahead to record such videos ne muzireka mu masimu ti Kathy bw'oba okedde ku makya ng'omanyi olina omwami ewaka olina omuto omulala gw'oli naye tosobola kusigaza vidiyo bw'etyo kati omwami bw'agigwako era kyenabwa ne muganze waŋŋamba ebintu bya Kathy naye nalowooza nti just mwayina ekintu kyammwe naye nga kyasigala eyo nze bwe nazuukuse ku makya ne nsanga videos ku social media nawunze paka kati sinaddangulo kuba nagambye I didn't expect this to go this far that you people could record videos and leave them in your phones. Did you ever think that what if anything happens? Nze Kathy sisobola kurecordinga bwere